Munnaddiini luli yabanga wanjawulo nnyo. Nga munnaddiini ne wabeera mubuulizi omulaba ngazzi mena musitukirawo. Ne wabeera imaamu. N'olwaleero mu nsi ng'osangayo sheeko mulamba nga mufti. Nga bamutwala mu makooti enkya n'eggulu. Nga omusanga batudde mu kakuukulu bali mu kwerayiza yeeyongeza ekiseera. Ng'osubira munnansi omulala omugoberezi omulaba atya. Ayinza obutamuvuma? Ekitanula abantu okuvuma bannaddiini. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bakitwala nti gwe oli next to Katonda. Katonda wati babulabyewo munnaddiini oli bwakulabira mu kifaananyi ekyo. Singa ebintu byonna bigenda kukujjibwa ebityo munnansi tayinza butakuvuma. Tetugamba nti babavumi. Naye abantu nabo banyiiga. Bw'oba otandise okukola ebintu bibyo wandibadde ovumirira ng'ate ggwe obikola. Kati omugoberezi weemusubira kukola ki? Kuba olwaleero ffe bye tulina okukola kwati teriyo munnansi oba muntu nga ali awo atalina nsobi. Ffenna tuba n'ensobi zaffe. Naye n'okwenenya tulina okwenenya, tulina kwenenya bannaddiini. Kyokka gy'oyagala okugenda okwenenya nabo ate bakola by'okola. Omunnansi omusuubira kukola ki? Olwo ensi yaffe etala kusabira. Nga bannansi bagisabira. Kuba bannaddiini kigaanye. Kati bino munnaddiini emmotoka gyavuga ya gavumenti. Yes. Bw'agenda ku kituuti okusinkana pulezidenti n'amugamba munne emmotoka eyange gye nayina yaggwawo neetaaga y'akamotoka. Mu kulabaku oyo munnaddiini ali mu ttuluba bwe lityo. Asobola okugamba ku gavumenti ng'erina ekikyamu kyekoze. Togenda wala nnyo. Pulezidenti Museveni adde asibula abayisiraamu ontuza ggulu. Nalabye wala Sheikh Mulamba weyongulu yategeeza pulezidenti nga amaze okusaba wali okubulya kwonna. N'agamba sibu nsaba mumpeeyo emmotoka. Era pulezidenti kyazzeemu yamugambye nti mu financial year ng'omusanvu agenda kuba agikola ki? Agifuna. Ekyo ky'obuuzizza kiddamu ekyo kye nkugambye. Omuntu gw'osaba emmotoka tosobola mugambako. Kubanga mu nsi nga bw'erina okutambula buli munnaddiini abalina okuba n'emmotoka nga si nabagoberezi bayisonze. Kubanga abantu abalina omulimu munene nnyo gwe bakola eri eggwanga lino. Twandibadde nga entambula zaabwe n'ensula zaabwe zirabirirwa gavumenti. Kubanga bo basiba n'abantu gavumenti kyatasobola si mu kubasirisa. Bwe kiba nga kiri mu tteeka gavumenti erina okulabirira abantu abo ate oli anajja kyakusirise. Kati bannaddiini bandibadde balwanirira ekyo. Nabo balonzi. Bayite mu bantu baabwe, mu babaka baabwe, baweeyo ensonga zaabwe mu bajeti nga ziyisibwa. Nti munnaddiini aweebwenga emmotoka. Munnaddiini alabirirwenga gavumenti. Gavumenti erabirira batica, gavumenti erabirira abasawo, baministers n'aka palamenti yebasasula. Bannaddiini nabo bagende ku nsonga ey'emu. Olwo tolina bw'ogenda kukeera kumugamba nti nakuwadde emmotoka kuba kiri mu ssemateeka butereevu nti ajja kuweebwanga emmotoka. Olwo Pulezidenti Museveni ajja kuba asobola okugambibwako. Kale wonna osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya, wasuze otya, afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa, olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Ate tuba ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matiya Ssekanjako tuli ku MS Media. Tukomyewo nate olunaku olwaleero twongere okwogera ebigambo. Nnyina munnabyafaayo Kigundu Ibrahim agenda kubuuza avanyuma tutandike. Kigundu buuza abantu. Bassebo ne bannyabo bannayuganda abatulaba mwasuze mutya? Nsooka obbasaasira olw'enkuba ebayisizza obubi. Kuba mu Uganda wano enkuba bw'etonnya ate yandibadde okusanyuka ebiseera ebisinga n'ekyokulya tekirabika. Abalina owokusula nawe wafuuka wazibu. Era bangi temunnaba na kutuuka mu mirimu gye mugenda kukolera nga n'abandi musigadde waka olw'embeera eri mu kkubo. Ssebo kwebaziza nnyo okunkyaza. Naye nsaba okkirize tusirikiriyemu katono. Tusabire ku mulwanyi munnaffe Kano Dr. Kizza Besigye. Ensi esiriikiridde nga tulinga abatamanyi nti gyali mu kkomera eruzira. Naye ng'akyaliyo. Era waliyo bannaffe abayogerako kaawo tuwadde essaawa 48 singa temumuta
naye aliridda wa gyali ensi ensirizi tusirikireko tumusabire Besigye gavumenti esobole okulanga ekijja ati amateeka gamulamule bulungi Katonda tumusaba hajja kuvaayo kuba wali Katonda tuwali kigaana esimu kati leero njagala tuwogere ku nsonga bbiri ensonga esooka ya bannaddiini ensonga ey'okubiri y'abakulembeze ab'ennono esimu bannaddiini ndowooza nalabye munnaddiini oba badde baziika wa eyabadde omukambwe ku minisita Balamu Bishop w'Emityana ng'agamba nti bwe baba nga baminisita bwe batyo bwe bali bakole emirimu gyabwe nange nsobola okubeera minisita n'oyo atudde awo wa boda asobola okubeera minisita minisita n'atuuka n'agamba nti aba NUP balina loole z'amayinja motoka z'amayinja 6 naye ng'oyo tannaba kujja kale wawaddewo n'abalalala abatinitini aboogera ku nsonga lwakuba nti abamu bwe boogera abalala babatwala bubi mulala yali Ssaabasumba Kizito Lwanga tuwena mu kalulu ka 2021 press conference gye yakuba yagaba naye bwe wabanga embeera eri bweti tiyagasa obudde bwe yali atabuse akalulu tusooke tukayimirize onaafuge paka embeera bw'enaatereera but njala tusooke ku bannaddiini bano abalaba ensonga ezigenda mu maaso ku by'obufuzi ku by'obukulembeze ne bagaana okuzoogerako ate nga be basumba embeerawo yaabwe obugagga bwabwe n'obwavu bwabwe obudde obusinga buvunaanyizibwa ku gavumenti ebeera ebatwala naye mu kuboogerako engeri gy'oli munnabyafaayo tugenda kulifalinga ne bali abalala ab'edda bo okusituka kwabwe bano kiki kibagaana okusituka tutunule ne ku nsi ndowooza nga Kongo n'endala ezasituka bannaddiini ne batandika okwekalakaasa South Sudan n'ewalala ne baleeta n'okujja ku gavumenti tutandikire wano bannaddiini abasirika ng'ebyobufuzi bitambula obudde obusinga ebinyigiriza abantu amateeka aganyigiriza abantu najja ku kituuti n'avaako nga talina ekimu kyayogedde enjawulo yaabwe eriwa ne bali abalala abasooka abaayogeranga ku nsonga neeyanziza ssebo bannayuganda batulaba eddiini oba bannaddiini omulimu gwabwe gweguliwa kintu kino osooka okwetegereza bannaddiini abo boolaba bali oyo baamyoyo era tubatwala nti bakitaffe mu Katonda abatuluŋŋamya mu nsi muno okututegeka okulaba bwe tunaatuuka eri ewa Mukama waffe singa olunaku olwa lutuuse munnaddiini omulimu gwe omukulu gwandibadde ku promotinga values nti mu nsi muno mwe tuli empisa kintu kikulu kuba munnansi yenna okubibeera omuntu w'obuvunaanyizibwa olina kuba na mpisa era munnaddiini omulimu gwe yandibadde nga agaidinga communities okulaba enneeyisa yaffe etambudde etya mu bitundu ebyenjawulo okugeza wano mu Buganda tulina enneeyisa yaawo kyokka ne mwakyo olinawo enneeyisa yaayo omulimu gwa munnaddiini kwe kugatta abantu abo kwa tetugenda kusaba nga tweyawudde mu mawanga gaffe mu mpisa zaffe nga mwe twegattira omwo mennyini kakati munnaddiini yenna ng'ayagala okulaba nga naye bya minisitule ye oba obuweereza bwe nga butambula nga bulungi alina okubaako byatunuulira ng'abijja ate mu bantu ffe bakulemberamu okuluŋŋamya okugeza gwali mwaka gwa 1968 byafaayo waliwo olukiiko lwe bayita Second Latin American Bishops Conference lwatuula mu Medellin mu Colombia bishops abaali bakuŋŋaanye mu lukiiko olwo bo baafuba nnyo okulaba nga bawakanya ensi ezaali zivuddeyo okundasitolayizinga nga zifa nnyo ku makolero na buli kimu kwajjukira ebintu ebijja biyamba bagagga ne zigamba nti no abaavu omugenda okukozesaayo balina okutandika okulwanyisa eddembe lyabwe awe bamu ku bannaddiini abakonsidalinga abatandika okuvaayo nga balwanirira abantu bebakulembera kuba mu nsi muno mulimu abagagga mulimu abaavu ate mu kuzikiriza eno abagagga basinga ennyo okufiibwako kuba ye bwajja kutoola atoola nnyo ate omwavu kyatali kyokka weewuunya ate abagagga abo tebasoma nnyo
tebasaba nnyo ajja bwalumu naye lwazze bamutenda bamuwane space naye ng'ate abaavu bayimirizaawo church okuva ku Monday oba kuva ku January paka December nga bafu bali mu church olwo era okusomoozebwa okubaawo okw'empolampola kubeera kwammwe abaavu nga muli ne bannaddiini bamwe abakulembera abamu ku basajja basobola okujjukirako era bannaddiini kwe kwali omu South Africa John Degrach yazaalibwa 1939 yalwanyisa nnyo apartheid mu South Africa era omukulu oyo y'omu ku bannaddiini abasooka okwewaayo bano ba Desmond Tutu Bishop omujjukira yes bajja ate luvannyuma naye nabo olaba era kye baakola nga kyali ky'amaanyi kuba oluvannyuma lwa Mandela okuwamba okuva okulondebwa 1994 era mukulu Desmond Tutu Bishop in fact yali afuusa Bishop w'e Cape Town awo gwe baakwasa omulimu gwali constitution akakiiko ako okuteekateeka eggwanga eyo yonna yebaza we bw'ojjukira abasajja abazinga balwanirira abantu ne mu Zimbabwe yennyini mu Zimbabwe mu 1908 okulonda akumaze okuggwa nga bino byentalo biwedde byonna omuntu yasooka okwebwa president yali Bishop Canaan in fact yali Bishop Canaan Banana Bishop Canaan Banana yasooka okwebwa president nga prime minister baye Mugabe era omulembe ogwo yali Bishop ebiseera ebyo yali atwala yali nga Bishop Muzolewa yali atwala Zimbabwe wonna Southern Rhodesia yawona wati yali atwalawo kali nkulaga bannaddiini abo gye baali bavudde nga bajja bakola ki balwanirira ensi yaabwe nga tebatudde kati yetu nakulwisaayo mu Uganda wano wenyini Bishop Janani Lumu buli 16 ogwokubiri tukuza olunaku lwe naye nga tumujjukira bulungi nnyo ebyamutugumbusa kubanga omukulu oyo byamutuukako byonna kigambibwa okuba nti yattibwa butibwa ku gwa Idi Amin naye ng'ekyamussa kwe kuvayo kubanga alwanirira ki era alwanirira bannansi oba bannayuganda so kagamba era mfakiro waliwo omukulu gwayitanga Henry Chemba yali minisita wa Amin wa Health mu katabo ke State of Blood era nnyonnyola engeri lumu gyakola ki kibunambo bagusanga n'amasasi wadde nga baali bagambye nti yali accident so byonna basajja baali bavuddeyo nga balwanirira nsi yaabwe ekinjogeza ku bantu abo kwe kulaga nti bannaddiini bano abaluusi si be basoose era si bajja okusembayo eriyo bannaabo abaasooka okuva emabega eri olutalo olwaliwo ekkoni olwa kkoni lwali eggulu era baali bannaddiini omwali Bishop Ochola omwali Bishop Nelson oyo wa Anglican Church abaakwatagana era wamu ne gavumenti okulanga enteeseganya zigenda mu maaso okulaba nga olutalo lukola ki luvaawo kitta bantu ekyaliyo nga nakyo kikendeera bw'ojjamu n'otunuulira bwe tuzeera nga tutambula oyogedde ku Bishop Spian Kizolwanga yali musajja nga ku nsonga ezikwatagana ku bantu tasobola kutuula twalinawo Bishop Kaggwa Mukama amusaasire yayogera ebigambo nga tannaba kufa ebyali biyamba bannansi Sheikh Nuhu Muzaata ebikwatagana n'ensonga z'eggwanga ali atakola ki atatuula yazinga tazaalibwa kawempaawo uketi falaawo yabeeranga Dr. Kasimu Nakibingi kakunyulo ne wana abantu badde nga bakwata bonna bannuupu ng'omulya n'avaayo naye okuteekako eddoboozi lye yona Luwanga omugenzi Bishop wa Orthodox yalinga musajja akola ki kati wano njagala okugambira nti ba Bishop bonna nga bakoze bwe batyo badaddiini nga Ekongo badde olaba nti era yali church y'Abakatuliki yajjawo Kabira omulembe buko yali ali mukulembeze bisiiri ebyo yamulemesa paka wakalule kakola ki bikamukuba kati naffe wano ekibuuzo kijja wano nti bannaddiini baffe bakoze ekimala tulinawo kiki ekyakyuka kati ekyakyuka kye kino bannaddiini nga tuviidde ddala ku mulembe gwa Yesu okuva eri bannaffe abakkiriza mu Yesu mabega eri yayambalanga ttangira naye ng'alumirirwa omuntu wansi ku mulembe gwe n'omutindo kwe yali ali mu biseera ebyo yandibadde asingako awo yali wali tafaanana bali yali akulembera naye walinga ng'omusanga tosaana kulowooza nti ye Yesu abaaliwo ebiseera ebyo oba onfuna kati olwaleero bannaddiini be tulina ekintu kye bategeera kiri kimu baba n'okusaba ku makya baba n'okusaba mu ttuntu baba n'okusaba akawungeezi bannaddiini okusaba okwo basabisa si balala ndi bannansi abantu ab'owansi bajja ku makya musawo ez'okkola ne bajja ne basaba ku lunch time ne bakola ki tebakomawo kati kwaba akafaananyi ng'oli munnaddiini okusaba kirungi era tubeebaza
kubanga ensi etaliimu kulewa abantu myoyo abantu baba n'empisa embi era yensonga lwaki eddiini yajja obuseegu buyitirira naye omuntu yenna ensi ekulaakulana abantu bakulaakulanye teriyo nsi ekulaakulana nga bannansi baavu ne kyaki bweso zirina okubeera nti kyaki ng'ogizimba goloofa nga bazizimba ennaku zino bwe ziti munnansi ye oba omugoberezi bw'oyo ali mu kyaki akulaakulanye kyenkana ki kuba teriiyo musumba alina kyaki ng'alina omulimu ogwa ssente ennyo ez'amaanyi gumusobose okuzimba kyaki kyaki ezimbibwa ndiga ze zizimba endiga ze zireeta 1,000 kyaki noloka ogizimba nga gaggadde eti bantu kusabiramu naye ng'abasiramu basabiramu basula mbusiisira eyo gaggadde amatiriboni bannansi bali mu kusabira bwe bafuluma buuka emyalo ne bagenda era be bantu be bamu abatalina kyakulya be bantu be bamu abo b'osumba be batasobola wadde okwegiza doole emu bweti mu nsawo yaabwe buli lunaku naye goloofu ogikoze ki bitaddewo era bona okwawula munnaddiini nti oyo munnaddiini omulabira ku mpenkuni V8 ezimotoka nokubalabira kati nti oyo munnaddiini yagenze basumba bajjira ku kigere n'atamala mayiro bbiri nagenda ku kyaki omusumba kituufu okwawukana ku bantu b'ogoberera naye abantu abo ebizibu byabwe bikutteko olowoozezza ku ddoboozi lyabwe kuba munnaddiini wano ye muntu asobola okwogera buli kyadde kitambula nga kikyamu ne kikyuka tubalabye wali abaayogeranga ensi neekyuka ne wano wennyini nnyini bannaddiini bakyasobola okwogera bwe ziba nga nteesiganya wano ne bazibumamu omutwe nkugambye nti mu 1994 Desmond Tutu Bishop yakulembera mu Constitution Committee okutabaganya abaali aba apartheid ne side eno yali yazine Mandela okulanga South Africa ekola ki etambula naffe wano wennyini nnyini balina kubeera bannaddiini era abalina okuvaayo ng'abasaali okuteera gavumenti kazito nti ensi bwetuuse tusobola okutuula ffenna tuli bannayuganda abalina enzikiriza ez'enjawulo naye tulina ekiruubiriro ekyokutwala eggwanga lino mu maaso omuntu omu essuubira okugenda mu ggulu nga naye kumusaalira aba eggulu naye tuleme okukkiriza abantu baffe kwokebwa muliro nga bakyali ku nsi kuno omuliro gw'obwavu ani agwagala omuliro gw'enjala omuliro gw'okusula obubi omuliro gw'obutayambala ng'onoonya olugoye tululaba ene mu nsi etuuse bweti twandibadde tetukyasobola kubeera mu bulamu obwo nga tulina bannaddiini ate kati abayivu obulungi abataalina eddalo liri nga tulina bannaddiini kati abalina ne ku ssenti olwaleero munnaddiini agifuula pulojekiti akula ava gy'avudde neyeerandiza n'agenda n'asoma bayibo n'agikuguka n'ajja n'atandikawo kyaki eyo tiba bizinesi omuntu nga weerwanako okutambula ajja kulyowa myoyo ofuuka omulungi kale kulyowa myoyo naye buli woolabanga ng'otambula nga gwakulembedde wekka nga totunula mabega mabega tumenya kiriyo ng'oguze V8 kyaki ezo zirira amayumba ge basuulamu gazitowa bitiibwa byabwe kituufu naye era babakumisa mmundu naye mu nsi erimu abantu abasula enjala ng'ate bakuwa 10 okuyimira w'oyimiridde gwe wandibadde omusaale okulaba ng'eggwanga tulitambuliza kumu kuba ggwe olina omukisa nti bw'oyogera kambe esobola okuwulira mu nsi gye twagala okukyusa tetukyagala kulwana kulwana tekukyasoboka wano tetukyasobola kugamba nti eggwanga waliwo ebyakyamye abantu bakende beekalakaasa ennyo okuve mu kitta bantu ebyo tebikyetaagisa naye munnaddiini asobola okukeera ku makya n'agamba nti okusinza ku bigenda mu maaso omusolo guyitiridde eri bannansi abantu bakubwa naye tusazeewo nti eteri kudda ku kyaki tetujja kuziggulawo munnaddiini yagamba ekyo kubanga ne waaka osobola okusabirayo mu covid mwasabirayo waliwo eyafa kisoboka ne kino enjawulo ebaawo nti tusobola okusabirayo nga ultimatum yeriwo nga tugambye nti ye gavumenti singa tokyusa kino teri kudda mu makyaki bw'ova ku ekyo n'otuuka n'okugamba nti ekibazo ekyo kiganya gavumenti kate tuwuliriza nti bannansi tubagana n'omusolo temuguwa kuba munnaddiini awulirizibwa
era ne gavumenti emutya emutya kubanga alina abantu abamuwuliriza. Kunjagala nkubuulire bwewakera ku makya ogenda kukola mukolo gwa mbaga kuwasa omunnaddiini n'abuuza nti waliwo alemesa ono okugattibwa ne wavaayo agamba nti ye munnaddiini asobola okugatta era musooka kusootinga ebyo kubanga era awulirizibwa wandibadde ogamba muganda mutyaze era munnaddiini alina ekitiibwa kye era amateeka bannaddiini ge batambulira muganjawulo nnyo n'ag'eggwanga wadde nga feera ffenna constitution yekola ki yetugatta ey'eggwanga. Yensonga yange awo weeri nti twebuuza munnaddiini lwaki olwaleero osirika ng'ensi eri bweti ebintu bukeera ku makya ku Sande abantu bagana ne basaba ne baddayo bya bulijjo nga tobulidde yayimirira kwogera ku ABCD. Ensonga zoyinza okulya koze boogera na ulya kuwondoza Bishop Kazima Mugalu ng'avumira ekyebisiyaga era ne besalawo ne beekutula ne kuki nga bwe yakola ekintu ekyo yali decision nnene nnyo era Oweekitiibwa Kazima Mugalu era asobola okuyimirira ku nsonga ezinyigiriza munnansi. Bo balina omukisa nti osobola okugana President Museveni n'omugamba kino twandikoze bwe tuti bwe mubanga mwena bannaddiini mwesibye ku nsonga emu bweti President asobola ogiwuliriza. Kati kyekitanula bano abantu bannansi okuvuma bannaddiini kuba Kazimba Mugalu Bishop alina session gye yakolako awo ne bamutabukira bubi nnyo. Kyekireetedde bano okwekyawo okuvuma bannaddiini anti munnaddiini luli yabanga wanjawulo nnyo nga munnaddiini ne wabeera mubuulizi omulabangazi mwena musitukirawo ne wabeera imaamu n'olwaleero mu nsi ng'osangayo Sheikh Mulamba nga Mufti nga bamutwala mu makooti enkya n'eggulu nga omusanga batudde mu kakuukulu bali mu kwerayiza yeeyongeza ekiseera kw'osubira munnansi omulala omugoberezi bw'omulaba atya ayinza obutamuvuma. Ekitanula abantu okuvuma bannaddiini kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bakitwala nti gw'oli next tu Katonda. Katonda watu bamulabyewo munnaddiini oli bwakulabira mu kifaananyi ekyo. Singa ebintu byonna bigenda kukujjibwa ebityo munnansi tayinza butakuvuma tetugamba nti babavumi naye abantu nabo banyiiga. Bw'oba otandise okukola ebintu bibyo wandibadde ovumirira ng'ate ggwe obikola kati omugoberezi weemusubira kukola ki? Kuba olwaleero ffe bye tulina okukola kwati teriyo munnansi oba muntu nga ali awo atalina nsobi. Ffenna tuba n'ensobi zaffe naye n'okwenenya tulina okwenenya tulina kwenenya bannaddiini kyokka gyoyagala ogenda okwenenya nabo ate bakola by'okola. Omunnansi omusubira kukola ki? Olwo ensi yaffe yetaaga kusabira nga bannansi bagisabira kuba bannaddiini kigaanye. Kati bino munnaddiini emmotoka gyavuga ya gavumenti bw'agenda ku kituuti okusinkana pulezidenti n'amugamba munne emmotoka eyange gye nayina yaggwawo neetagayo akamotoka. Mu kulabaku oyo munnaddiini ali mu ttuluba bwe lityo asobola okugamba ku gavumenti ng'erina ekikyamu kyekoze. Togenda wala nnyo. President Museveni adda asibula abayisiraamu ontuza ggulu n'alabyeyo Sheikh Mulamba w'eyongulu yategeeza pulezidenti nga amaze okusaba wali okubulya kwonna n'agamba sibu nsaba mumpeeyo emmotoka era pulezidenti kyeyazzeemu yamugambye nti mu financial year gw'omusanvu agenda kuba agikola ki agifuna. Ekyo ky'obuuzizza kiddamu ekyo kye nkugambye omuntu gw'osaba emmotoka tosobola mugambako kubanga mu nsi nga bw'erina okutambula buli munnaddiini abalina okuba n'emmotoka nga sina bagoberezi bayisonze kubanga abantu abo balina omulimu munene nnyo gwe bakola eri eggwanga lino. Twandibadde nga entambula zaabwe n'ensula zaabwe zirabirirwa gavumenti kubanga bo basiba n'abantu gavumenti kyatasobola si mu kubasirisa. Bwe kibanga kiri mu tteeka nga gavumenti erina okulabirira abantu abo ate oli anajja kyakusirise kati bannaddiini bandibadde balwanirira ekyo nabo balonzi bayite mu bantu baabwe mu babaka baabwe baweeyo ensonga zaabwe mu bajeti nga ziyisibwa nti munnaddiini aweebwenga emmotoka munnaddiini alabirirwenga gavumenti erabirira batica gavumenti erabirira abasawo
ba ministers n'aka parliament yibasasula banaddiini nabo bagende ku nsonga ey'emu olwo tolina wogenda kukeera kumugamba nti nakuwadde emmotoka kuba kirimu ssemateeka butereevu nti ajja kuweebwanga emmotoka olwo President Museveni ajja kuba asobola okugambibwako oba n'abalala abakukunava abali eyo mu bitundu yonna abalowooza nti bamaanyi nnyo okusinga bannansi. Omuntu yenna okuyimirira tosobola fuuka w'amaanyi nga tewaliwo bw'oyitako. Omugagga tosobola kubeera mugagga nga tewali mwavu. Banaakupimira ku ki? Ne munnaddiini okuba omutuukirivu ennyo olina okuba nga aliwo akola ebikulubiru kubanga olage nti osukkulumye bali n'obavaamu kati oli munnaddiini. Abo tubasaba akamotoka enkya kafa ne pulezidenti baazibawadde tubalabye ennaku zino nga baavuwadde bawa eddiini ne banoonya n'okuzitunda ng'ate kaadi teyazibawa batutte ebintu byabwe. Emmotoka tekutunza ggwanga. Pulezidenti Museveni naye muntu nga mmwe mumutegeeze nti olwanirira bisaanawo. Bw'omala mu nsi ko amasasi gakuyita ne gakuyita eri bikola ki? Bisaanawo. Naye tetunaakubeera leeti tukyasobola okuzza eggwanga lino engulu. Naye abamu bakirabanga oli bw'ayogerera nnyo gavumenti munnaddiini bamutambinga nga opposition. Tukirabeko ku Sheikiti anti kati ye yafuuka opposition ng'abamu bwe bakiraba. Nti singa oyogera ku bibi gavumenti byekola oba ku ebyo ebitagenda bulungi ng'osaba bitereeze abasinga balabanga ono opposition ayagala n'obuganzi mu bantu. Nakyo bakiraba batyo mu nsi ezivudde ku ssemateeka ebyo bibaamu kuba ffe mu ggwanga wano ssemateeka ng'akolebwa n'abamukolamu bakyaliwo era nosirika basirise wadde nga atandise okuwenyera bw'atyo. Era njala kutegeeza nti munnaddiini yenna osobola okulabikanga opposition ng'era bw'ozoolaba bannaddiini abaabeerangawo mu gavumenti eziyise era abasinga baafiirwa obulamu bwabwe naye tebakoowa kuba ensi tennakyuka. Tukyetaaga bajjananira obumu abalala abasobola okukola bino kubanga ensi ekyayina weetaaga okubbulula awalala. Balina okuyambako ku bakulembera eggwanga lino okubategeeza nti bino mubivuddeko tudde ku kino. Era ntera nnyo okugamba abantu nti tewaliwo nkyukakyuka ziyinza kukolebwa mu ggwanga wano ng'abantu bonna tebeenyigiddeemu. Enkyukakyuka? Yes. Buli muntu alina okubona olulimbi lwe lwalina okuggusa okuva ku mulonzi asooka wansi. Omunnaddiini, kalicho liida, ab'ennono, abakulembeze, abasomesa, babasawo ebitundu. Buli muntu alina okuggusa olubimbi lwe eggwanga lino lisobole okukyukakyuka otuula ku mulembe gwe tulyagalako. Naye nga buli omu yeesuddeyo gwa naggamba nga buli omu alowooza Nuupu yalina okukola ekyo nga buli omu agamba nti FDC yalina okukola ekyo ensi terina gyegenda kulaga kubanga ne betulowooza okukola ebyo nabo balina bye batadde mu buutusi ebigendererwa byabwe. So nga bwe tuba tugattidde wamu ffenna osobola okugamba ku munno nti owaayi wano ova ku mulamwa tusooke tugguse kino tulooke tukole ki. Ekyo twakirabako mu 1995 awo 95 President Museveni abalwanyi baali bangi baali mu lutalo. Bwe yajja nga Kayiira balina gye bayise nabo Museveni alina gy'ayise abalwanyi ab'enjawulo abaali mu lutalo olwo. Bwe baali banatera okujja okuwamba Kampala baakwataga ne batuula. Okyo kwali Makidi. Bwe baatuula buli omu ne beegabanya nti gwe kwata wano owamba wali. Bwe bamala okuggusa bwe bati Museveni n'akola ki? N'abakulemberamu. Era ne obukulembeze ne babugabanaagabanaawo wadde byajja bikyuka nga bwe biri kati olwaleero. Naye naye bakkiriza nti okuwamba Kampala ng'oli bw'omu Museveni tojja kukola ki? Tojja kusobola. Tulina okigabana. Wadde tulina ebikola ki? Ebitwawula. N'olwaleero bwe tulina okubeera. Tulina okuba n'ebitwawula. Ensi yonna ng'eneekyuka bw'oba oyagala bukulembeze bukyuke wano n'ofuna emirembe tolina kujja Museveni mu nteekateeka eno. Ng'oyagala eggwanga literiire tolina kujja Museveni mu nteekateeka eno eggwanga ey'okulitereeza. Transition eno gyenyigiramu. Ng'etteeka
mu 1980 mu kulonda okwaliwo Museveni omu ku baali abategesi baako bwe kwabbibwa ne kubbibwa nga babbye Semwogerere Museveni yagenda mu nsiko nga wadde afunye 1%. Bw'agenda mu nsiko kwali championinga wa Museveni yagala nnyo okukulembera bwa champion mu kintu era bw'ojja omugenderera omulaba bw'ojja omulaba era mu lutalo olwo bwe yagenda n'abawala bajja ne beegatta mu lutalo naye nga yalutandiseeyo kuleki balwanyise Obote Deni ne Okelo Tito era kiki kyenkulaze nti ne mu kuwamba era yayita banne nti mujje tukole ki tutuule tugende tuwambe eggwanga era bwe yamala okuwamba banne n'abasomogi bonna n'abajjayo ati mujje tukole gavumenti yawamu abajjukira nnyo mu 2005 mu nkola y'ekyusa ebibiina by'obufuzi baali bavudde nnyo abantu bavumirira enkola ya movement system ti enkola eyandikyuse tekibiina ekibiina kyene kitwala ggwanga lino Museveni ng'akiwakanya kubanga yali tannaba kichampioninga yekikulemberamu akazito bwe keeyonga ne keeyongera era kiyasooka okukola okimanyi ye ng'omuntu yavaayo n'akulemberamu ng'era wagira biina byabufuzi biddewo era wa movement system yakulemberamu akalu ka referendum nga yawagira ebiina by'obufuzi biddewo akalulu aka bamusoba akazira n'okukazira ebiina by'obufuzi ebyo yes kakalimba nkulaga nti Museveni bw'aba akulembedde ekintu ng'akyagala kigendawo n'olwaleero abalala bali mu kuyimbirira nti tuteekewo enteeseganya tujja kutula tujja kukola ki tekisoboka ng'omukulu we tannaba kwagala kubanga tulina ekizibu ntulina omululu mungi ffe njogira ku opposition ku bannansi abalala ng'ogyeko Museveni ne ba allies be buli omu alowoozayo ku ye nga y'omuntu agusa atya bamuwe emmotoka avuge emmotoka matiribona efune ennyumba matiribona ebibaagala ebyo kati era ojja kusanga nga mu maaso gye twogera Museveni ajja tutuuka ekiseera ayiye olwo ate abe nga yagenda okujja ateeke ensi bwe tugyagala kyova olaba nkugamba nti bannaddiini nga mukwataganye ne bannansi tusobola okussaawo embeera nga tukozesa amakubo ag'enjawulo okunyigiza Pulezidenti Museveni adde ku tteebo ensi etambule nga bw'erina okutambula. Katugende ku ba cultural leaders abakulembeze ab'ennono. Abakulembeze b'ennono baalisanya okwogera ku by'obufuzi nga bitambula mu setup ya Uganda. Abakulembeze b'ennono be bano abakulembera amawanga ag'enjawulo ogw'oli Sikanjako ova wano mu Buganda ono tulinawo Kabaka kyokka waliyo atwala Akyoli atwala Lango Kyamazinga ebusoga waliyo Wankole baabo be bakulembeze b'ennono betwogerako abakulembeze b'ennono ababeera n'abantu abayambako omuli bakatikkiro ab'amasaza ab'ebika abakulu b'ebika n'abalala abantu abo boolaba ng'abazungu tebannajja baali bakulembeze abatwala ensi zaabwe nga baziddukanya okuva mu byokwerinda ebyenfuna n'embeera z'abantu abazungu we bajja olw'okuba bo baayina emmundu ng'ate basomye baatandika okutuyiikiriza era bannaffe bakabaka bangi oba bachiefdoms abaaliwo ebiseera bangi obwakabaka bwabwe bwasaanawo abalala bawaŋŋangusibwa wano mu Buganda kwe tusinga okujjukira ennyo yali Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwango w'okubiri Mukasa yazaba 1868 n'akisa omukono mu 1903 omukulu oyo kabaka oyo yali owasatu mu omu mu bakabaka ba Buganda kuba yafuga okuva 1884 paka ku 1888 kyokka ate era yakomawo mu 1889 paka mu 1897 ekitakolebwa nnyumba akabaka baawano naye ebitujja bigenda mu lulala lwaki kyaliwo ekityo omukulu oyo ekimuwaŋŋangusa oba yeetaba atyambye obufuzi ebyali wano kulwanirira abantu abazungu we bajja ye yasooka kulwanyisa nkola zaabwe era kyekyamuviirako okuggyibwa ku bwakabaka ku Namulondo ebiseera ebyo ne bateekako abaali batoobe
wabaganda be oluvannyuma bw'atuula n'abazungu ne bateesa bamuzzaawo ku Namulondo n'atuula kyokka ate era we yali akomye we yatandikira okulwanirira bannansi n'obwakabaka bwe era tebaalwawo ne bamutwala ku biziga bya Sisirizi gye bamutukyalingira eyo ng'asiiba njala oluvannyuma yakisiza omukono we yali kabaka Ssekabaka Mwanga owookubiri. Bwe tuvaawo era ajjukira nnyo mu byafaayo mu kulwanirira bannansi yali Ssekabaka Muteesa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Omukulu oyo Ssekabaka Muteesa nga waali mu bukulembeze yasanga ekizibu nti eggwanga lyali litandise okunyirira ddala abazungu nga bannansi bennyini beerwanako nga n'ebibiina by'obufuzi ebiseera byali bimaze okutandikawo. Muteesa owookubiri yazaalibwa 1924 paka 1969 n'afuna obwakabaka mu 1939 paka 1969. Bw'ajja mu kukulembeza mu kujja mu kukulembezaawo nanga amaze okuteekebwako amaze okutikkirwa ku myaka 18 yali amaze okuweza yali yajjanga ensi yenyi y'abazungu n'atandikira ku nnono ya jjajjaawe Ssekabaka Mwanga we yali akomye era n'ebibiina by'obufuzi awo ziddipi oziraba ziddipi yatandika 1954 ekibiina ky'ebifuzi ekyasooka kati yes kakati awo n'ebifuzi byali bikoze eki bitandise okubeera kaali nga ayina waatandikira kitegeeza ye agenda okuva mu ntebe nga Uganda efunye obwetwaze ye yaliwo mu 62 ye yaliwo ng'afuna obwetwaze era olw'okuba nti yalemesa nnyo abantu abo njogera Kabaka Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owookubiri bwe yali nga awakanyiza abayizungu mu 1953 bamuwaŋŋangusa ne bamujja mu Buganda wano. Bannansi bangi abamu baagala n'ossala enviiri nga bagamba kebeere biremu nti wali paka nga baze kudda era olw'akazita akamanyi ke baateekawo mu 1955 yakomawo. Mu kiseera kye yaddiramu ekyo wali ekyali kimutwazizza ennyo baali bawakanyiza nga abazungu baleese bagamba baagala bakolewo kye bayita British East Africa nga baagala okugatta Uganda, Kenya ne Tanganyika biseera ebyo kati Tanzania. Bano kye bawakanya nnyo nga bagamba nti bw'okwata Uganda eyawamu n'ogitwala eri olwo Buganda oba ogenze kugiziika. Olw'okubeera nti ebiseera ebyo Buganda wano yali esinga okuwulirwa ennyo era yali esinga kumpi n'okukolera omuzungu. Muteesa yayimirira n'agati kijja kusoboka ne bamutwala. Baasimba ennyo abawana amaanyi Abaganda yakomawo. Era ky'ovola mu 1962 nga tugenze wona tuwa independence naki yasooka okubeera president w'eggwanga. Kubanga ne mu kutandika ebibiina bitandika nga Kabaka yekka. Ekibiina ky'ebyobufuzi kubeera kulwanirira bannansi. Wambeeramu abeegatiddemu abalina ideologies zaabwe. Ekyo yakikola. Mbadde nkulaga abakulu b'ennono ab'enjawulo abazze babeerawo nga boogera ku nsonga za bannansi. Bw'ogendako Bunyoro Kabaleega naye y'omu ku baalwanyisa abantu abo. Era naye gye byamalira tebyali birungi. Kati kankwe Kabaka gwe tulina olwaleero Ronald Muwenda Mutebi mu lutalo olwaleeta Museveni bwe balaba aliwo mu kululwana toyinza kumugjamu kuba yali musaale nnyo okujja ng'akubiriza bannansi naddala Buganda wano nti mugende mwetabe mu lutalo n'awaali walemye Museveni abantu baatandika okujja nga balabye Kabaka waabwe ne beegatta mu lutalo olwo. Era bwe tuba twogera olwaleero ndowooza twogera ku ba cultural leaders abavuddeyo mu kulwanyisa effugabbi n'okukuuma eddembe ly'obuntu. Kabaka wa Buganda otuyinza muleka bbali ne Katikkiro we ne bakatikkiro be. Kati wano wali ekizibu kwe twagala okwebuuliza ba cultural leaders abalala kizibu ki? Oba bali abedda basooka bavangayo olw'ensonga nti balwanyisanga abazungu kubanga balabanga abazungu bagenda batwalako buli kimu kibadde bafuna mu bannansi babajjangako emisolo biki nga balaba nti abazungu bagenda kwonoona n'okubuusa abantu.
balina personal gain ne personal benefit andi kati walero webuuzi kiri kimu bw'otwogera ku personal gains tuyinza kukissa lwaleero olwaleero tuyinza kibuusa maaso bakabaka waba abakulu b'ennono mu bitundu ebyenjawulo gye bava mu bitundu byabwe wali atakulembera bantu eriyo omusolo gye gutali mungi eriyo mu bitundu enguudo gye zitali nfu eriyo ebyobulamu gye biri nga si birungi oba abantu gye basibibwa obusibibwa bye twogerako biri mu Uganda nabo bakulembera wa mu Uganda kakyogamba bo bakulembera ki omuntu yenna mukulembeze okakatibwako embeera yonna enyigirizibwa abantu bo tewaliwo mukulu wano nayinza kugamba vayo n'agamba nti ze ŋŋambye kino gavumenti tuyambe tutereze kino bwe baali bagabye ebibuga mu Uganda wano mu Buganda baali tebagabyemu kibuga na kimu Masaka bali banyimye Masaka nga bagimye Ssaabasajja bwe yali ekitovu mu kusaba n'ayisa eddoboozi mpuluguma n'ewuluguma nti yeebuuza Masaka lwaki tebagiwaki kibuga tebagikiwa 2018 bwe baavaayo ne bagamba nga abayugosi bajje Buganda ku maapu Kabaka bwe yayogera mu kusaba okwali bavira Maria abayugosi tebajja ne beetonda tebakizaawo kye bali bakyusizza ekyo kibayita omukulu w'ennono omukulembeze ow'ennono bw'oyogera buli muntu awulira oba kalowooza nti kitono nnyo abantu abo bo batunuulira mu 2009 okwekalakaasa okwaliyo nga Kabaka bamuganya ogenda e Bugerere lwaki kwekalakasa kwaliwo bannansi abamu Buganda wano balabanga okulinyirira eddembe lya Kabaka n'okunafuya Buganda otwalizaamu kuba kuli kwaligenda kulambula bantu be okwekalakaasa okwo kwafiiramu abantu bangi kinnuma n'okwogerako bangi naye nga kasonga kaali katono ago ge maanyi g'abakulembeze abaaki ab'ennono ebunyolo evaayo amafuta twandisuubidde nti kyandibadde kikolwa kya Mukama nga yakutte gavumenti batudde wali ku table nti omuntu w'ebunyolo agenda kuganyulwamu ate era atwala kyenkana kipaasenti gy'amafuta kuva mu kitundu kino Owebunyolo yalina percentage ey'amaanyi gy'asobola okufuna okusinga ku munna mbadde manyi bannayuganda bonna bafuna kyenkana era kyepola tukugamba nti federo bwe bezze owa devolution kiyamba nnyo buli kitundu osooka okuganyulwamu mu bintu ebiva ewaakyo olwaleero amatooke gasinga kuva mu western amatooke gavaayo mangi kati bw'osanga amata gasinga kuvaawa n'ente abantu abo mu bintu ebiva bandisoose okuganyulwamu naye balina kuganyulwamu nga bakulembeze baabwe ab'ennono ne bannaddiini bwe batuuzizza ensonga eno ateekwa ku mmeeza nti ffe abava eno tonaba kubitwala Kampala ffe tufunyeemu ki eno enguudo zikoleddwa bannansi bwagenda mu ddwaliro wali eddagala kubanga omusolo oguva eno guvaamu bwe guti kali ne mu Buganda wano ow'emmwanyi naye n'akalaza n'agamba no ku ssente ziva ku mmwanyi obuwumbi bwe tufuna wano munnayuganda wano mu Buganda afunyiddemu wa ebyo oba otudde na Kabaka oba ne Katikkiro Kabaka afuweebwa ebyo kakati Buganda kizibu kya kukola kintu ekyo oba oli awo kuba abakulu b'ennono abalala basirise ne Busoga eriyo ebivaayo ebikajjo ndowooza bisobola okuba ebikajjo naye oliyo ebyobugagga ebivaayo ebusoga ogamba ebyobugagga ebyomuttaka ebigatta ku ggwanga lino naye omuntu w'ebusoga aganyuddwamu atya lwaki ebiva ebusoga bijja bikulaakulanye e Masaka ng'omwana w'ebusoga talina ddwaliro obalengera abakyala nga bakimana amazzi bagenze ku ddwaliro bafuna amazzi aganaaza ate ng'olutu yeetisse ekidomola naye omusawo azaalise eyo yaŋŋamba ebusoga embeera teyiyo ye yaŋŋamba emyaka gy'amaze ebusoga eyo nga akola mu ddwaliro oba ndowooza lyekamuli oba ali mu lyekamuli omukazi ajja okuzaala nga talina wadde kasuuka naye nga talina ssente zikagula kati gwe kwamu akafaananyi omuntu nga talina kasuuka n'amazzi asomba masoomi kiki kyagatta ku ggwanga
era nzo lwaleero kyovola bankugamba ne ssente olwaleero ezigabwa gavumenti PDM ze program sigiwakanya njiwagira nungi nnyo naye mu yusi y'eggwanga eno evunze ensimbi ez'eggwanga zino ezinaawuusi omuntu omwakakadde ka ssente kakole ki bw'oli mu gwakakadde talina waasula ayiyawo buyiiya bw'oli mu gwakakadde n'ekyokulya apanga kipangi kati kitegeeza nti akakadde okamuwadde alina osooka akubeeko ebibaawo anaasula afunibwa akasente akanaakola omudaala akakadde kaba weekali ensi yonna yeetaaga okutambula obulungi awamu bw'oba oyagala kukulaakulanya muntu asemba wansi mukulaakulanye ng'omaliridde sente z'eggwanga zino okubaamu akanuguundamukko omuntu wasobola okuba akatandika asemba wansi gafuna ddoola emu wabwana bafuna ddoola emu 13,600 gibali asobola zifuna wadde olunaku oluusi bali mu ggwanga wano muwe obukadde 10 kwaffe wano mu ggwanga tukkiriza lwaki okulaakulanya eggwanga lyonna omulundi ogumu buli financial yabaako ekitundu kyogira tugendere mu bitundu by'ennono mu Bwakabaka bw'oba financial yeeno sente zisinga obungi zonna ozikutte zitwale mu Ankole ziyambe abaayo kyenjogerako ezo za PDM ziyambe abaayo oba oli omuwadde bukadde 5 oba 10 naye 10 yali badde 12 naye nga tafunangako wadde kakadde omuwa obukadde 10 anti oba togenda musuula ddalo tolina kyakigenda kukola kwagga olowoozezza nti ekyo kinaabakyusa ekiyinza okukyusa bannayuganda si kubawa ssente ezo naye nze ntambulira mu kirigu kyotaddewo nti obawa naye mu kubakyusa embeera zaabwe ez'obuntu gavumenti erina kuwa maanyi bantu abo erina okunoonya obuzibu buvaawa bannansi obutakulaakulana lwaki munnayuganda asobola kufuna wadde ddoola emu gavumenti kirina okusibako amanyi yetya lwaki okkiriza omwenge ogw'essiringi 5 mu ggwanga ogw'essiringi 1,000 gyeguli mungi nabadde mu kyalo eyo munnayuganda ng'anywa akaveera kasingi 1,000 oba akacupa n'agwa wali n'agangayira agenda kuleeta musolo ki mu ggwanga olunaku olwo so nga bw'aba akedde n'akola alina okugula ekibiri tekinaakumu omuliro ajja kugenda agula essabbuuni oguna musolo omuntu yakedde n'atamira butamizi n'agwa wali yafulumiza ssiringi 1,000 talina kyabayingiza mu ggwanga olunaku lwonna twegomba ensi ze twawanga obuyambi wano zisingapo zikkata okyayinza okuboogerako obugagga bwe balina nomanyi lwaki bakulaakulanya abantu abo mu Buwarabu ogwo omwenge teguliiyo tituweera mwenge teekawo omwenge ng'oli bwagenda okugugula agugula naye amangu nga baga nti we bagula bibagagga omuntu nakumala kukola ofune ezinaagula omwenge yes naye ku ssiringi 1,000 omuntu atamire eggwanga olitwala wa era sente zokosa akakadde k'omuweereza kakakolemu ki era ng'omwadde kugwebikka bino ebintu byangu byakutegeera obanga otaddemu okwagala eggwanga lyo n'olwekyo bakalicho leaders nabo tubasaba bakole omulimu gwe gunga banadiri balina okukola muve mu kunyumirwa obugombe obawerekera nga mugenda security gibabawa muve mu kubeera mu mbiri nga bemukulembera basula ku mbalaza ebyo ebintu byonna bisobola okukyuka bwe tubanga bannansi buli omu akoze omulimu gwe kuba ne bakabaka ne bannaddiini nabo bannansi era bava muffe kubamu akafaananyi sigala wafuna mukisa gubeera munnaddiini oba kubeera mukulembeze wannono naye wadde oyagala obulamu buli obulamu bwokunyumira bala bwe balimu bw'oyitako ku kkubo lwaki weekobaana n'amateeka agasaanyaawo bannansi banno bannansi b'olinako obuvunaanyizibwa nze sijja kulimba sigaana kwebaza era kabaka waffe wano nawulidde waliwo n'eddwaliro eddala egenda okuggulwawo esingo nawulidde tractors ze baaguze balina enteekateeka yes sajja azikulira mukwano gwange bamuyita yazinyumizaako dda nga tebannazitandika Dr. Kizza Martin Ssemambo ndoza mu buli ggombolola balina funa bateekemu eddwaliro ebintu ebikolebwa olwaleero byolaba gavumenti byandibadde ekola n'okusingawo kuba yo omusolo yegufuna obwakabaka wadde obakulu b'ennono tebafuna musolo buno obusente bafuna bannansi nga bazze ne bawaayo kwa kabaka owa Kyabazinga
bebukola emirimu egyo naye kyegeza Katonda ako kabatuulako ne baddiza abantu zikyo Ssaabasajja mu kaseera kano akamazaalibwa ge mwebazira nga kimuyozaayoza kitatudde ku nsonga ezo naye ngamba nnyo abantu abatudde kuba kukikwatagana n'eggwanga gye liraga kino tekimala ekikuliddwa tekimala ne bw'onoogula engatto eri etya nga nnungi n'essuuti ennungi ng'ogenda kubuuka mwala tebikuyamba twetaaga ffenna okutambulira awamu n'abantu abanyigirizibwa eri wansi ebyobufuzi bwe binaatereera n'amateeka lino eggwanga lijja kukula mu myaka 5 kuba twalaba Magufuli kye yakola mu myaka 5 gyaliko Tanzania n'agiyingiza ne mu lusero lw'amawanga agasembudde mu byenfuna myaka gyalemeka 5 naffe wano kisoboka buli mukulembeze ng'alowoozezza bulungi nga bwe yajjira President Museveni baddayo ku nsonga ze yajja nazo ensonga 10 tusobola okuddamu okukulaakulanya Uganda eyo gitusaba tujagala ndoza lero tukome wano esi ku nsonga zino ebbiri ndoza mazola ira saa mukaaga mazola ira kale tugenda koma wano ne munnabyafaayo Kiggondo Ibrahim togedde ebigambo ku bannaddiini ku bakulembeze ab'ennono nga tuleeta ebyafaayo n'ebiriwo olwaleero manyi tunoyigira nnyo ku byafaayo tukome wano olunaku olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume